Katutuuka ku police week eyo. Buli omu akola statement. Okay. Nkola statement Alien anzigulako emisango nenzi nabadde complainant. Police twelabako n'ali bwe munayagala otuga munne. Nga lwaki? DPC yatukuumisa mundu. Alien Skin alwaki yagibwako emisango ejamuwabirwa omukulu Bajjo. Bajjo abyogedde era bitiisaamu omukulu Alien ayetaaga okubanga aweebwa ddala respect olw'ensonga okusinziira ku Bajjo atakyali muntu wa bulijjo. Byonna Bajjo abyogedde era yennyamidde olwa poliisi ya Uganda we yali agenza okubanga awaabira omukulu Alien Skin era nga Bajjo agamba byonna mu bikole naye ye ayina okubanga ensonga azongererayo ddala munyivu nnyo nga bogezaako okubanga omulaba naye nga nkusaba ka video kano akampere ka like ate kasobole okubanga katambulira ddala bulungi nnyo awo wennyini ne nkusaba subscribing bwoba tonaba kubanga otwengako mu butereevu ate ekintu kino kyongera okubanga akitambulira ddala. Nkujjukiza abawanda Jazz abannono batunda mu Jos giva wali ebweru w'eggwanga bannaffe gwe wenna agwagala naawe osobola okubanga otukoonako enamba eri awo waggulu ate omukulu n'abanga akuyisaamu ate ekyenjawulo ekiva mu ezo ensonga. Kakati Bajjo ebya Bajjo bikyagendera ddala maaso era nga bikyayongera ddala okulanda olw'ensonga ensonga zaawa njagala nawe ozeewulirireko okkirize nti ddala abasajja gye bali abyogedde byonna era nga tukakasiza nti omukulu Alien Skin ensonga ze yazongeddeyo waggulu olw'ensonga engeri gye bamutaamu naye kennyini atasobola kubanga aginnyonnyola nsi era teyabitegererako anaddala. Kati Bajjo abadde munyiivu nnyo era nga kuzimu ku nsonga z'awadde agambye atagenda kussa mukka atagenda kussa moyo mpaka nga Alien Skin ono amaze okukwatibwa. Agambye nti Alien ono atakyalina nnyo byayimba ensonga lwaki yalina okubanga amulumba kye tutamanyi oba ddala ebigambo bya Bajjo byayogera bituufu naye nga essaawa eno yennyini njagala bbanga mukuwa naawe omuwulireko ate ombulire ekyaddala omukulu Bajjo ono ebigambo bye birimu eggumba oba just ayagadde kuwalampa buwalampi kimeke. Kale akankwe Bajjo ate ombuliremu nange wansi awo ddala ekituufu ebigambo bye birimu eggumba oba nedda. Mpuliriza bulungi kati asikali bwakuba amasasi nyingira mu mmotoka nfuuyira baali enti ya gaasi sipule bafuluma nga bonna baweddemu amaanyi kati bamanyi kiriko ki kati abantu ba wansi bali baagala tobakuba. Police eri manju ekwata Alien bonna badduka nga ababbi b'obusimu. Kati nzaawo ngena ndipotinga ki omusango kubanga effujo lyali balikoze emirundi emeka emirundi ebiri. Katutuuka ku police week eyo bampita ku police lwakuna ku lwokuna olwokutaano awo buli omu akola statement. Nkola statement Alien anzigulako emisango nenzi nabadde complainant. Police mwali mwerabako n'Alien? Twali twerabako. Kati mwagala okwegwa mu kifubu? Ako police twerabako n'Alien bwe munayagala otuga munne. Nga lwaki? DPC yatukuumisa mundu. Nga buli omuntu teyagala kutunda ku ki? Ku munne. Kuba basooka kwogera naffe. Naye kakati nga sinagenda ku poliisi nina lawyer wange Elias Lukwago. Elias lawyer nalina fayiro gye nali muwadde kubanga olwo nyini bali bagenda mupiikinga waawo. Banzijuka ndi mugezi nawaawo emisango egyo emirundi emeka? Ebiri. Kakati nga manyi wampangula ekatwe. Kakati ekyammalamu amaanyi ntuuka ku poliisi. Ndaba poliisi ate kiyingizaamu ebyobufuzi wano wulirawo bulungi kadima. Poliisi egamba ki? Poliisi ba DPC bagamba Bajjo tumanyi kyoliko guno omusango guli wakati wa Nuupu ne Fuupu. Guli between Nuupu. Mpuliriza bulungi kati asikali bwakuba amasasi nyingira mvuma mpuliriza saamuvuma bwe njogera wenzija ku TV ne njogera amazima kadima. Oyina eddembe okunsiba era bambagamba nti Bajjo tukozesa Bobi Wine okuba Alien. Ne batera nti statement za Alien ze yeekolera nga yakuba Bobi Wine nti bannansi balaba kadima nagamba abantu bakola bango oli kuki ngoli kwala ali ntuuka muri poliisi egamba bino muli mu byaki bya bufuzi ngaba na bloga bombozi mukate bwogere ebitakwataga newo obuvubuka owulira. Kakati ntuuka wa DPC ala mbundo musango yali national case mbagamba Kyagulanyi Nuupu ne banna Uganda babirimu obirimu nga Bajjo alifu birimu nga Mukasa Andrew Alphonse manjuga bali batidde nnyo. Kakati njogera ne Lord Mayor mu mutuufu nze kadi mamunda bango omutima omubi naye omuntu bw'antunula mu fence bw'ati na neetondera ate ensonyiwa. Kwali ni yantunulira mu maaso bw'ati kirali nteeseteese omukola mulaalo nekka kubanga bwe mba nwanira banyigiriza
ng'atenza agenda okufaanana ng'anyigiriza kubanga mu mateeka kadima owaabiranga muntu akusinga mpuliriza yanneetondera mu maaso gange ku poliisi fabbe obujulizi sibiri mu kujulisa mpuliriza ate puluufu akati nze byogera akati ng'asikali bwakuba amasasi nyingira mu motoka nfuuyira baaliyeni tiya gaasi sipule bafuluma nga bonna baweddemu amaanyi kati bamanyi kiriko ki kati abantu ba wansi bali baagala tobakuba poliisi evaawo amangu poliisi eri manju ekwata aliyeni bonna badduka nga ababbi b'obusimu kati nze awo ngena ndipootinga ki omusango kubanga effujo lyali balikoze emirundi emeka emirundi ebiri asikali bwakuba amasasi nyingira mu motoka nfuuyira baaliyeni tiya gaasi sipule bafuluma nga bonna baweddemu amaanyi kati bamanyi kiriko ki kati abantu ba wansi bali baagala tobakuba poliisi evaawo amangu poliisi eri manju ekwata aliyeni bonna badduka nga ababbi b'obusimu kati nze awo ngena ndipootinga ki omusango kubanga effujo lyali balikoze emirundi emeka emirundi ebiri katutuuka ku poliisi wiiki eyo bampita ku poliisi lwakuna ku lwokuna olwokutaano awo buli omu akola statement nkola statement aliyeni anzigulako emisango nenze nabadde complainant poliisi mwali mwerabako n'aliyeni twali twerabako kati mwagala okwegwa mu kifubu ako poliisi twerabako n'aliyeni buli omu nayagala otuga munne nga lwaki DPC yatukuumisa mundu nga buli omu teyagala kutunda ku munne kuba basooka kwogera naffe naye kakati nga sinagenda ku poliisi nina lawyer wange Erias Lukwago nalina fayiro gye nali muwadde kubanga olwo nyini bali bagenda mupiikinga waawo kubanga nzijuka ndi mugezi nawaawo emisango egyo emirundi emeka kakati nga manyi wampangula ekatwe kakati ekyammalamu amaanyi ntuuka ku poliisi ndaba poliisi ate kiyingizaamu ebyobufuzi wano wulirawo bulungi kadima poliisi egamba ki poliisi ba DPC bagamba bajje tumanyi kyoliko guno omusango guli wakati wa Nuupu ne Fuupu biraba nze kamaleyo kusomesa abantu byansinga buli kimu siri wala mu lutalo lwa kusinga kati nsomesa bawuliza BTFM nti buli lwoyingiranga mu musango gonna owaabiranga muntu akusinga linnya sente n'obuyinza towaabiranga omuntu g'osinga aba agenda kukulabisa ntotegeera ate mu nkola y'obugunjufu sirika mu nkola y'obugunjufu omuntu bwakugambanga nti sole ompulya kadima n'otomusonyiwa gwe oba obeera omusiru njagala okulaba sole eyo siraba mwali erisikini kugamba nti sole eyo genda obuuza DPC w'ekatwe genda obuuza OCSID genda obuuza abasirikale b'enaggulu kakati nga sagala ogende kikuondemesa okumanya ate oba ne storage era ani ogisazaamu engeri gye yagamba sole kakati saamusonyiwa nti yagambye sole kyankwata ku mutima ne kikakkanya ku busungu era namugamba ngenda kwerowooza okumala omwezi mulamba okusonyiwa kakati omusango ndaba bwe mbutwala mu kooti ugenda kumukolera sympathy game kadima Bannayuganda bayina ebizibu ebisinga omusango gw'aliyeni soko sirikira omusango wano mpuliriza nti bye nkugamba Bannayuganda bayina ebizibu okusinga aliyeni